This is from Pantilla already, Mwana mulenzi amanyidwa nga Mr. Easy owatumbiza sawunda bwatyo agenze maaso kubanga ate abeera operated ku mutwe era nga batutegezeza nti operation ebadde successful. Tumuteeke musala nakutegezeza nti ono yagenze maaso kubanga ate agwa mu babbi nga ava ku show emu abamukubye ne bamuyisa si bulungi n'akamu n'akatono ddala. Kufifijira akakooli omulungi omwagala ate nga nkwaniriza ku mudakiika eno yennyini nkwebazaako gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinzira okubanga ate okakalabya. Bwetuddako eruuyi eno ye omutuuze okuva mu ggwanga erya Colombia afiiridde mu ggwanga lyattu Uganda wali eri mu Kibale National Park bw'abadde agenze okubanga ate akola research era nga kigambibwa nti ono atiddwa enjovu giyite elephant yeemuse n'emujjambula mu bwensi eno kitalo nnyo kitalo ddala. Ye omukulu amanyiddwa nga Matthew Kanyamunyu yes amawulire gakedde kubanga ate gamubika agamu nga gagamba nti omukulu ono afiiridde mu komera ekitalya mu kakiriniki komera wabula nga ate commissioner wa komera amanyiddwa nga Frank Mayanja Baine bwatyo avudde n'agenda maaso kubanga ate munange ebyo byonna bisambaga eri n'agamba nti omukulu gyali mulamu atemya buki atemya bukofu era agenda maaso kubanga amalayo ekibonerezo kye so nga ate mu bitundu ebimu bo bannayuganda bagenza maaso kubanga ate munange beerolera omusajja agambibwa okuba nti ono yakwatibwa nga baka ipsam oba kamutambuza ddembe oba kamunaabagocha yes abasiraamu mu nsonyiwe naye nga ekyokola kyo sirina kigambibwa nti ono oluvannyuma lw'okukwatibwa mu kikolwa ekyo nannyini kantu ako yagenda maaso okubanga ate amukola byamukoze gwe kyewandiise eddogo bajjuju era nga wenjogere feesi etandise okubanga efaananira ddala ey'ekintu kiri oba ekisolo kiri kye yali abba. Ate yo polisi egeze maaso kubanga ate efulumya lipoota ey'obubenje yes ngamba polisi y'oku nguudo bwe wandiise aba trafficker bano nga bategeeza nti obubenje bwerisiza nkuuli era nga mu sabbiti emu yokka bweti abantu abeerako ddala 86 be bagenze maaso kubanga ate balusulamu akaba ate nga obubenje obwerako ddala 307 bwe bugenze maaso kubanga ate bugwawo mu ggwanga lyattu Uganda yonna ku kikunguudo ez'enjawulo. Okudderu yeno abanoonyi b'obubudamu abava mu Congo beeyongedde okubanga ate munange beesolosa mu ggwanga lyattu Uganda embeera eyongedde okubanga ekola ki ekaayira ddala nga bw'okiwulira era nga kigambibwa nti abasinga obungi bagenze maaso okubanga ate beesogga mu kasese wamu ne bundi bujjo era nga n'aba Red Cross ababadde bagenda maaso okubanga ate bayambayambako abantu mu bitundu eby'e Congo nabo balabiddwako mwanattu nga bataddeko njabala embeera bw'etyo bwefaanana essayidi eyo ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Kakwenza mu nkya ya lino kwadde amawulire yes nga galaga nti oluvannyuma lw'okuba nti kooti emuyise enfunda eziwera nga talabikako bagenze maaso okubanga ate bayita abantu abo abamweyimirira abawerako ddala bana bagende maaso okubanga ate babitebya wabula nga ate abo kooti egenze maaso okubanga ebasaba ensimbi za Uganda eziwerako ddala obukadde 40 wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Kakwenza agamba nti abantu abo yabaleetera okubanga ate bagwa miwunyo gino tabakuba ye bandibadde tebazigwamu era nga bw'ati ategeezezza nti ensimbi ezo abadde tazirina agenze maaso okubanga ate akola tweet esaba ssente okuva mu bantu agataddeko ennamba ye yes ey'essimu n'ategeeza nti asaba buli kinoomu abasobodde okumuyamba n'ennusu 8 singa muwera abantu 50,000 ensimbi z'abayagala ajja kubanga ate azimazeeyo wabula mu bbanga ttono nnyo yes ly'essaawa nga 7 essente z'abadde yeetaga zibadde zaaweddeyo dda nga abantu bakoze ki bazisonze era ng'ono agenze maaso okubanga ate avaayo n'akomawo kubanga ate yeebaza era bw'atyo n'ategeeza nti alinze bulinzi akawunti yaabwe ababazi banja b'eŋŋamba ebeere ng'emuweebwa bw'ati abeere nga ate ensimbi aziwayalingako.
Bwetu decide eno omukulu amanyiddwa nga aliganyire Deodati yesa ngono ye HM oba yakulira essomero lya SMAC ya omutabani w'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mu mwite Solomon Kampala gyasomera era nga ye nannyini miswibe gibadde gigenda maaso kubanga ate giyindayinda mu ggwanga lyettu Uganda. Omukulu ono agali mu nkubo gagamba mbu agenze maaso kubanga ate yeewummuza ku mirimu egy'okubeera headmaster w'essomero eryo gegamu kwago agenda maaso kubanga ate gatambula awo nga tuvuddewo batuzizzaako wano mu gganga erya Italy nga batulaga nti omusisita omu yagenze maaso kubanga ate munange azaala naye nga munange olubuto lwamulumidde mbwe yabadde tamanyi naki kimuluma era nga tabitegeera nako ddala. Omusawo yamukebedde naga nti munaye oli lubuto era omwana atuuse okubanga ate azaala ng'awakana gagambu ye tali lubuto yabadde akyawakana ekiwejjowejjo omwana n'akola ki n'aba nga ate atuukira ddala n'amuyitamu webbu era nga yazadde omwana wa bulenzi wabula nga bategeeza nti omwana oyo yasizeewo kubanga ate amubbulamu erinnya lya Papa Francis era ye ng'omusisita n'ategeeza nti teyejjusa kikola ekyo kye yakoze agamba nti kirungi nnyo okubeera omuzadde era ng'awulira essanyu lya nsuso yesa era ng'agamba nti ayinayo eyo boyfriend ewaabwe gye yava okubanga ate agenda okusoma obusisita era nga ye yagenda maaso okubanga ate amuwa olubuto olwo naye nga kigambibwa nti ono yali yakakuba ebirayiro eby'okubeera omusisita emyezi nga 5 emabega era nga munange yali amaze okubanga ate ategeeza omukama Katonda nga agenda omusaavinga okutuusa lwalikola ki lwalifa weewaawo alese basisita banne nga bennyamidde era nga munange bamunyigidde nti yaswaziza ekigo kyabwe era nga ne mu ddwaliro gye yazaalidde tebatawanyi wadde okubanga bayisaayo olw'eki lw'ekigere. Eyo bwe tuvaayo tuzzeeko ewa musajja mukulu amanyiddwa nga Majembere Ivan Yasengono ali mu kibiina kya NRM bw'ati avudde n'agenda maaso kubanga ate awandiika lukulana y'ebbaluwa ng'agiwandiikira omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ngono agenda maaso kubanga ate amusabayo ogufo ng'agamba nti munange yakola butaweera mu biseera bya campaign okubanga ate amunoonyeza obululu mu ggwanga lyonna Uganda n'agaye agamba nti ono talina kyasasuddwa okuggyako okubanga ate aboolebwa sulibwawo okubeera mu nnaku ate munayi bwetyo negenda maaso kubanga emuyonka butaaba awadde ekyokulabirako ekya fulufiga ng'agamba nti fulufiga we yakola byakoze yaweebwa ogulimu so naye abadde asaba mweyoko ogufu gonna ogusavasava mwanattu at least aviireyaawo okitegeera bangi awo bamenye agamba babajjo bafulufiga simanya kisa kya Mukamayiga Kibeedi baani bonna Museveni bwe yagenda maaso kubanga ate abawe ebifo ebyesava so nga ate ye yamuleka awo atyo tayotayo nga talina kyakoze kye kyamuwaddeyo. Oyo ng'akyalaajanira ogufo yesa abazadde okuva mu disitulikiti erya Ntonde bwe batyo nabo bagenze maaso okubanga ate bakaabira ababatwala okubasasuzanga ensimbi okusobola okufuna emirimu ate nga mwanattu ne Mbabazi basasudde bamaliriza tebafunyeeyo wadde n'akalimu akabibibi. Chairman C5 bannange erwenge emirimu mugitunda bbeeyi mugitunda $. Kale no mugituguze nga mugenda gituwa naye n'okugituma ne bagitumma nga ne ssente zaffe baziridde kirumanyera kya buswavu bw'ebeera district cake banjawula abaganyiddwa siffe bannalwengo nze nkikiridde bazadde abaana baffe tubasomesezza balina buli kyetaaga balina empapula ne experience balina naye mutuguze emirimu ne mumala ogituguza ne ssente zaffe ne bazirya nga n'emirimu tebagituwadde Katonda balabisa amaaso ago. Wewe nkoba imwe abantu baidinda iganga bojiri mbaretoro komole nebitonde ebiriraniewo kambandule clouds one disco ngeno nempyaka aidio kumenediriwo bali nebyuma ebirikomole mbenga byatusibwa okuva mu Iwanga eri America bali ni ba DJ bakugo abatsendekebwa mukugo DJ Farouk okuva mu Los Angeles California United States of America bali nemizindalo ejikuba jasanikira kyalo kyona okwotsa nebitala ne disco lights edimulisa wabona buli kimwe ekikwetolo olina mukolo gwa kwandula mbaga mazalibwa oba baby shower olina political rallies street bash byonna obikwasaganya batukire ku namba yaibwe yesimu ngobita mu manager Faizo 0774 oba yogera ne kabwe jumbira nkobo mu bede mwene DJ Farouk ngobita ku WhatsApp plus ndala musanvina musanvibiri itanibiri inaibiri musanvi 3 toikiriza kyalo kugeya mukolo gwo.
Ebyogwa ku mukuru amanyiddwa nga Maulana yes fena twabitegera bulungi era nga munange twakitegera bulungi nnyo nti omukyala woyo gwe bali bafunyemu obutakkaanya naye jukira nti alina abakyala abawerako abasukkamu yali amulinamu abaana abawerako ddala basatu mu bbanga lya myaka 4 gyokka. Kaakati nno ye ssezaala bwe ngamba taata w'omuwala bw'atyo yagenda maaso okubanga munange amusibirira entanda n'amutegeeza nti akomye okuzaalazaala baatayagala oba baatasobole kubanga ate alabirira olw'ensonga nti almost buli mwaka abadde nga atikachi muwala we olubuto. Ate yo mukuru amanyiddwa nga Waikibenda akyagenderera maaso kubanga ate asoberwa ku mayitire g'omukuru amanyiddwa nga Drekali. Jukira nti omukulu yabula era nga munange teyasibula wadde okubaako n'omugwanyiga wabula nga Waikibenda agamba nti akyagenderera maaso kubanga ate anoonya wa omukulu gyayinza okubanga ate ali wadde nga mawulire gategeeza nga bwali e Canada. Naye nga munange ye agamba nti abantu be bonna agenze maaso kubanga ate ababuuzaako ngamba ab'eŋŋanda naye nga munange bamwesambaga tebamuwa ansa. Agamba nti yabuuziza ku mukyala naye ng'omukyala addamu musanyufu byansuso ng'alaga nti ye tamanyi bba waali era ng'ekyo kyalese ebibuuzo bingi ku mutima gwa Waikibenda nga yeebuuza nti ddala bbaawo aba yabula ng'ensi yonna eraga nti emunoonya nga naawe tomanyi gy'ali ki ekiba kikusesa mu kaseera ako singa oli aba akubuuziza nti munnange omwami waliwa era ng'agamba nti ne maama w'omukulu mwennyini bw'omubuuzaako naye agamba tamanyi wa Waikibenda gy'ali. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga King Saha amaze okuba nga ate agetinga nominated era nga kiwedde kakati babulayo kimu kyokka kyakubanga ate balonda batulangi batubaira nga batubuulira ni president wa Woma ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Cindy the king herself naye bwatyo abaddewo nnyo nnyini ddala n'abeera nga ate agetinga nominated era nga kwali bulambalamba kakati nno kakuseka oba bakuttunka wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza omukyala amanyiddwa nga Cinderella baby nti amwagala byansuso nga mwannyina tamulinaako buzibu naye amutegeeza nti ku nsonga eno abeere nga ate abivaamu abeere waka ayonse abaana wakitegeera yes era ng'agamba nti Cindy mukyala muki munafu nnyo ensonga ezisinga azitwala okubeera personal oba okitegeera nti bwafunamuko obutakkaanya n'omuntu yenna ekintu ekyo akitwala ku ddala lya waggulu ddala neyeerabira nti ate ye abamufuzi talina kubanga ate yeekubira side so n'ategeeza nti wuma yeetaaga omuntu ali very strong omuntu atabeeremu mbeera efaanako bwetyo so ne ku ensonga eyo amusabye asigale waka agende maaso okubanga ate ayonsa bebiina omujja ate nga ye omukulu amanyiddwa nga yes agenze maaso okubanga ate abeera nominated kuba treasurer era nga yagenda okubanga ate munange singa abayisemu akwata ensawo ya Wuma akafimbi akaterekere ddala bulungi wamaggwe awulire buteekakola ki bwe kawooma. Ekyo nga tuvuddeyo okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Donizera Namwandu yes omukyala ono avuddeyo bw'atunagenda maaso okubanga ate atutegeeza nga bwe yafunye omwami omujja omuzungu omulala jjukira nti yali yakamala okuziika taata w'abaana yes ebbanga sidde n'ennyaawo emabega kakati naye ategeezeza nti yayingizawo dda ekyuma ekipya gaali mpya kapyata era naye ayongeddeko n'ategeeza nti wabula gwe yafunye tamanyi bino byakola ki byakukyalira nsiko ebya Twin Towers tabitegeerera mbu yamutegeezezza nti abijjeko ye tayagala kubanga ate akola ki abirabako. Ate nga ku nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Martha Mukisa yes twazitegedde bulungi nnyo nyini ddala wabula nga ate bategeezezza nti ensonga kweva mbu Eddie yawe yafunamu ku ngeri y'akasajja kuki ku mutima oluvannyuma lw'okulaba nti munange oluyimba lwandifuuka ensonga era nga yatandika okutabukira awo ku audio ng'alaba munange etunze nnyo nga bw'okiwulira bw'atyo n'ayagala okubanga ate oluyimba lwezza lwonna so nga ate munange baali bakkaanya bulungi ng'abantu naye munange oluyimba alukubye ekyo bayita copyright strike ne baba nga ate balugjayo ku channel ya Martha Mukisa era nga kati luli ku channel eyiye yes era nga munange agamba nti ekyamukozesezza ekyo nti oluyimba lulwe kubanga yaluwandiika okitegeera sombu yalina okubanga ate abeera nalwo ensonga zaabwe empanvuwanvu ate nga Baba Galaxy bategeezezza nti nsonga zaaki nsonga mbu za bijanjalo zizagenze maaso kubanga ate zibatabula mbu Martha yakola ki yagaanira ebya Mikaire okitegeera ekintu ekyo awo bwetuvaawo tugenda maaso okubanga tetulaba omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako ku bakyala bano abavuddeyo mwanattu ne beekalakaasa mu lujjudde nga bagamba nti bo abami babakyuseemu bongeze ku kameeza ebyabaside chick babyesonyiwe badde waka balya emmere n'agenda maaso okubanga ate abategeeza nti balina okubanga bayiga okwekolera ensimbi ngenda okubanga ate nkulekera Lucky Mbabazi nkulekere waneeno n'omukyala agambibwa okuba nti yaguddemu engeri y'akazoole era nga ali mu UAE yeetaaga buyambi
agambye gwe bwenna amulabye ng'oyinza okubaako kyokola munange nkusaba otandikirawo ate naawe amulabye ng'oba abeewaabwe bamanye yesa era naawe nja kusaba ogende maaso okuba nga ate obategeezaako kubanga bangi babeera eyo nga tebamanyi nti oba oliawo abantu baabwe gye bali bafunye n'obuzibu ngenda kuba nga ate nkwerekereza essaawa eno yennyini atakuumira mpeera agira akonkumira osule bulungi nkuwagala nnyo weeraba. They are protesting against side dishes. Side chicks are taking our husbands. Banangi. There is no man who will be taken by a side chick unless he wants to. Every man who wants to be taken by a woman, he will be taken. So even if you demonstrate, hey, Banangi, we need to stop this. My only advice to women is just to go and make your own money. Mukole kusente. This whole noise, the noise that you're making, oh, side chicks are taking. Even men nowadays want women who are buying now kasente. Ngawekolerayo kuzizo. That is the only way you're going to fight these men. You will demonstrate, you can even take off your clothes on the street, and this man will still continue with a side chick. So why are you giving yourselves headache? You're even in Ramadan. Ati yazaala yodda kyemutamanyi ate ku myaka emito Shanita njagala oyogere ani yakugoba mu maka gye wavaamu ne bakusibisa omumwa Qur'ani ne bakulimbirira omala waludde kulozi muntu ki yakikola yogera muntu ki eyagamba waludde kulozi yali ani mwogere Qur'an yenda wigende Qur'an ojja kumwogera wagala wa But her mother is fighting for her because the way she's talking, her mother knew each and everything. She found out everything. Yeah. She's fighting for her. Maybe. She's trying her best. But her real sister, the sister to her mother, is the one who did something wrong to her. Yabo sinda kuyita nzija mmakako ngamba nze nsula ntunula Sebaka dajje obadde Qur'an sagala kwerimbika mbalongovu akitegedde omukyala aliko akuuma ayambadde ekiteeteeyi adde gyabadde sinnamuyita yabadde anziba ebigere ayagala kunziba bibuuzo Qur'an nyabo sale kubo dde gyobadde nkwenonereyo bw'omaze okutta kinabadde njagala tambula odde gyobadde ogende ozijira omukyala ekikukola kati okimanyi nsobola okusaanyawo ensi yonna ku busiraamu tambula ojjeyo omukazi gwe wakolera ennyo emirimu gwe tuulaawo teweeronzalonza kutukwenuugiya okyalina emisango kyo tambula ogende ojjeyo omukyala gwe wali osinga okwagala mu bulamu mu bantu abo badde wakiro yes gwekiri njivuunike mbayite abawalabu mbayite Do you know why she's holding that book? Her mother, maybe she's too holy. For her, what she's doing, she's just reading Quran there in Uganda for her to be okay. That is what she's saying. Like for her, she's not doing any bad thing to anyone. She's just reading Quran so that she... bonna bomutipya obina bulinganga opaapaali zadde bagenda kusooca zonna zezayina mbadde ngenda kulagawa obusomu bwa Allah bannange mbadde
bagenda kwogya Qur'ani zonna omuliro gojja nanange nalyo seneseba kakiro Qur'ani yashaki njagala Qur'ani zonna mwakemye ekitonde ekitalina musango mwakomye ekitonde ekitalina musango nabagamba nayitira ku poliisi mwakemera omwana omulenzi omwana yali ow'amazima